wano abaddanka kabukasa okujja okiwulira mukwano wano abaddanka kabukasa okujja njagala mbabuulire n'obusente bwe batuwadde laba n'obusente bwe batuwadde yebakuwera. Omwami yaleese mukyala okufuna ize NRM amukayukidde yeekyaye abyeyambudde agambye n'obufumbo omubuvuddemu kati sooka ombulire ddala oda kuwagira bbaawo kyawagira oba nedda awo we tuli olwaliro kati amuwulire amulagalaga nti ye omubaka Cissy Namuju ow'Erwengo ab'oku kyalo bamugobye byonna mubikolere banna NRM basuddewo tawulo ne ssente ne bagamba mutuwadde ssente ndini okoze mwatusuubiza bisesa byewuunyisa kati okutambi nkugattidde obw'enjawulo buli mu kutrendinga ku intaneti abantu bagamba banna ekiki ekigenda mu maaso kati nkusaba ekintu kimu njagala otandikire wano oliza musokola aba NRM nkulage omubaka Cissy Namuju ono nno yagamba nti ye tayagala Bobi Wine mu kitundu kye omubaka yagamba tayagala Bobi Wine naye abantu be ku kyalo bakoze meeting ne bamufubutula genda amabanja tulina mangi olwokuba temusomeseza abaana wano olwokuba temujanjabisa bamwe wano mwagala tubeere tutyafe bannaye mwajenye ebbanga ddene tukoze kinegeezesoko mwagazaki bannaye disitulikiti eno abasinga mumanyi etwakijja bana tubeere bamazima tubonyebonyene Namuju tobeera abadde mu palamenti emyaka ebisanja bibiri takololanga nako wadde okukolola okujjako okumukwatanga bbye naye mutinka twabagamba wano tubanyonyole tubagamba toyinza kuleeta muntu abadde abakyayi mu office. Who is who? Kasibante value ye yakubeera number 1 ku ballot paper. Kasibante Robert afaanane Kyagulanyi Robert abuzeebuze eggwanga abenga abantu balowooza mbu so that Kyagulanyi Robert is not number 1 on the ballot paper. That is his value. Nga Abed Bwanika bwe yabeeranga mu biseera ebyo Besigye aleme kubeera number 1 kuki ku ballot so ne baleetawo Abednego kati ne weebuuza erinnya ly'ettuufu yaani ya Abed Bwanika ye Bwanika Abed kubanga under normal circumstances it would have been Bwanika Abed. Okay? Besigye Kifeefe naye era BW ngemwongera advantage. Omusajja bamuyita Collins Wafula bamukyajinze ogw'obubbi $3 naye akasente kano ono civil servant bakateekako buteesi kitwale nti oli akoze ensobi n'akuteera ssente ku account eya mobile money n'okajjako n'okakozesa bamukyajinze theft obubbi. Kigambibwa ono eyateekako ssente amannya ge gamu n'agoono Collins Wafula ndoza yali ateerako Collins Wafula omulala kati n'ateekako ono mu butano ku back account yono ono akasente olwakajjako ne bamugwamu kati gwe musango bamukyajinze era omulamuzi akayizi amwade beli ya $5 ajja kulidizibwa mu November. Soko mbile mu comment section ebyaddala nenga kigambibwa imbu akasente kano yakakozesa bamaze okubanga bamugamba nti owaye akasente ke tutaddeko sikako mbono namala n'akajjayo n'akakozesa. Captain Francis Babu abadde ne Haji Latif Sebaggala mama ono Babu yekyawadda. How do you begin arguing with a desperate man? Omusajja ta China kyakuza ebyama byonna abyogedde. Wuliriza gosi go genda in fact ono afuna sente okuva wa president oyo ontani nambo afuna sente za president ayogera takuba ku president le president yakola president afuna sente za president ono tamunenya yaronda era bakola diambo kunenya za president nonya idi sente za president dawa kubanga gobonenya sente za president dawa Latifu kati awutonyonyola fe tuyina abantu aba babiri betukkirizamu wano ffe ng'Abafirika omwana omuto n'omukadde abo babiri mu mbeera ng'eno tebalimba
kati gwe totawaana kwenyonnyolako maakikulidde. He's a desperate man. Takyalina kyazza lwaki aba alimba. Awo nno campaign z'obadde otandise ziba zituuse ku ntandikwa y'enkomerero. Finito. Then Elton Mabirizi. Oyo leero bamujja musajja wattu. Mwali. Ono Mabirizi ali wano. Mabirizi wa CP. Yes. Okay. Oyo value ye yakubeera available to present CP on the ballot. To present CP on the ballot. Yes. Then Mubarak Munyagwa bwe mwali mu FDC. Kati laba bonna bambadde tie ya red and know their value. Ebirala you work it out for yourselves. Yes. Ndabe bonna bambadde tie ya red. What's their value? It's to neutralize the red. Oh. Yes. Mubuno buntu mubuyita butono. But when you're dealing in a community, it is subjugated. To work it out needs some level of sophistication. Okay, finally. Yes. At least in the middle of these elections. Yes. What do you predict? How do you think the outcome will be? Is Museveni coming back for yet another term, or this time the opposition will have a chance? Will Uganda have a chance? Will the electoral process give Uganda a voice? Will it give Uganda the required impetus, competitiveness, viability to survive itself? What do you say? No. Lwakubanga, it is the same old story. A population which is so dissatisfied, which is bleeding, which is seething with anger, not being given a chance. So it's another 5 years for General Museveni at State House. Franka Ntambi wali osaba Nabbosa akasolo n'akakumma era obusungu buviira ddala mu mpale yawo wansi ogattako n'akasente ka Joyce baagala emmanga kiyabawadde mukube mu mukakkanyi kati mukuba kutta. Ntambi kugamba ebigambo bino mwe ba YouTuber abayimbi temukyalina makulu twabakuba temukyalina kye mugamba bantu yensonga lwaki media yonna ebakubye ostegedde temukyalina makulu ze nkubulidde temusobola yadde okutukosa. Nabbosa bamuwadde kaadi bagimuwadde nga bamulabyemu omugaso ostegedde kati mwe mukolera ku ssente wefuula nti oli wa NUP niye ate ng'okuba bakandidenti baffe olw'okuba yakumma akasolo ogasseeko n'akasente obusungu olina bungi bubira ddala mu mpale yawo ku zipu wansi. Ntambi ne Shalom mugende mukombe bamaama wamwe matako gatukule mukitegedde mba temulina byakukola temukyalina kye mugamba bantu mwe abayimbi ba YouTuber bu TV bwe Uganda tebukyalina kye bugambayo yefe abagambayo. Segedde Franka Ntambi ojja tuwulira Nabbosa jju tujja kufumbirwa nga tugenze mu Uganda ki kati tetunoonya baami tetunoonya ki twagala kujjako muzeyani mwaba n'alwana ne muwangula naffe mwe tujja okujja be tunaafumbirwa kati mweteeketeeke tukyali kuki omusajja anaasimba okulwana wano ekiboga ng'alwanirira akalulu ka pulezidenti wange gwenja okufumbirwa.